obujulizi obuluma Dr. Kizza Besigye bwabula era kyali mu kkomera muganda wange DPP kigambibwa okuba nti akyali stuck ne fayiro ya Dr. Kizza Besigye ne Obed Lutale era nga balinze bulinzi kufuna luwenda ngeri gye badropingamu charges gye bamuggyako emisango gyonna egyo kati bali mutumalira biseera kubanga tebalinaawo evidence tebalinaawo ba witnesses abajulizi tebabalina kakati munnange Dr. Chris Baryomunsi yabadde yakava okulayira bamubuuzizza n'ategeeza n'agamba nti Museveni yekka yasobola okubeera nga asonyiwa Besigye yasobola okumupadoninga Baryomunsi bwe yatugambye Dr. Chris Baryomunsi opposition ono tukimanyi bulungi nnyo nti yaliko mu opposition n'avaayo buvi n'agenda mu NRM kati atugamba nti Dr. Kizza Besigye eyakamala mu kkomera ebbanga lisukka omwaka nti okufuna eddembe lye oba freedom ye kiyinza obutasoboka era atugamba nti ono alina kubeera nga byonna proceedings za kooti zonna ku misango egimuvunaanibwa mbu zimala kuggwa ono Minister of Information Dr. Chris Baryomunsi bw'ati bw'atugamba kakati yabadde ayogerako eri bannamawulire nga kyakave kyajje alayizibwe kyajje akube ebirayiro kati omubaka ono owa Kinkizi East Baryomunsi yagambye nti obuyinza okubeera nga Dr. Kizza Besigye asonyiyibwa oba omuntu yenna convicted person agamba nti buno buli mu mikono gya General Museveni yekka era n'agamba nti obuyinza okusonyiwa omuntu yenna abeera avunaanibwa ku nsonga yonna kasita abeera nga munnanga amateeka gaamukwata Museveni yabulina n'agamba nti newankubadde munnange Dr. Kizza Besigye musawo munne era nga bava mu kitundu kyekimu Kinkizi sub-region naye ebyo byalina okubagamba kati annyonnyola agamba nti Besigye nti yandibadde ateebwa oboolyawo naye ate alina kubeera nga ayita mu legal process alina okumaliriza emitendera gya kooti gyonna nga tewannabaawo ate kusonyiyibwa singa kiba kiri considered Museveni asazeewo mbu akitunulemu kakati Baryomunsi agamba nti newankubadde munnange Museveni yandiyagadde okubeera ng'asonyiwa Besigye naye mbu alina okubeera nga ate asooka kuvunaanibwa neyeewozaako mu mateeka najjukira nkugambye nti okusinziira ku biriwo obujulizi bulabika tebakola kitebabulina simanyi kyatuuka ku butambi bwa Andrew Mwenda bwe yalinga atuzannyira kakati bino byayogedde bizize wakati mu kubeera nga ate waliwo comment oba remarks ezakolebwa General Muhoozi Kainerugaba nga CDF ono yatiisatiisanga Besigye bwajja okubeera nga ateekebwa kalabba ak'okutugibwa wonna we bamuteera nti mwe mulinde oluba okulaba nga tumutadde bwe tutyo okumulabako wabweru tuba tumutwala ku muti era bagula eggulu eyo bwe gye babeera bamutugira kakati munnange Baryomunsi era yafunye omukisa okutubuulira ku bigambibwa nti Muhoozi agenda kuba influencinga oba nti akuba Museveni akaama okubeera nga amusuula okuva mu cabinet mu reshuffle eddako Baryomunsi yagambye nti ye eky'abantu b'Ekinkizi okubeera nga bamulonda okuba nga addamu okubakiikirira ye priority esooka era yeesinga amakulu era naga nti cabinet okumulonda okudda mu cabinet ekyo kiri eri General Museveni buvunaanyizibwa bwa General Museveni so si CDF
kubanga CDF naye kennyini alondebwa Museveni talondebwa teyeeronda alondebwa Museveni bombi ye ne Muhoozi Museveni yabakola ki yabalonda kati biriwo ebyokuba akama Museveni tomuwa kakati ayongereza ku n'agamba nti ye mwetegefu nnyo okubeera nga aweereza bannayuganda mu cabinet singa abeera alondeddwa naye agenda kusinga kufokasinga ku mirimu gya parliament kukiikirira abantu bakiikirira abamulonda kale okulayira kukyagendera ddala mu maaso mu parliament ye12 kukyagendera ddala mu maaso era ku lunaku olwasooka basooka okulayiza ababaka 97 ndowooza kitegeeza nti bwe baba nga ababaka 97 mu lunaku olwasooka kitegeeza mu lunaku olwokubiri kitegeeza tuba tuli mu babaka nga 2 plus tulina okuyingira 5 naye mu morning session yokka kirabika kirabika morning session balayiza 97 kati kitegeeza oba evening session ne balayiza era 97 kitegeeza nti kati kumpi baweddeyo oba kakati bangi nnyo abalayidde ne Anita Among kennyini yalayidde dda bangi Nabbanja yalayidde Nyiri Babalanda yalayidde Minister wa Presidency Minister for the Presidency bonna balayidde Joel Ssenyonyi yalayidde dda Namera Omuwambe naye yalayidde dda Ofuna Opondo waliwo n'omukyala omwami ono ani Moses Ali bonna balayidde dda muganda wange era tulinze bulinzi kuba nti ate kati tulonda sipiika era Anita Among yitali mu picture katwolekedde okulaba changes eziwerera ddala naye nga ebyo bali omunsi yabisinyizaako ebya Dr. Kizza Besigye yabyogeddeko ebyokusonyiyibwa manyi omuntu asobola okukukwata n'akusibako emisango naye ate ng'alina kukusonyiwa misango gye yakusibako ekyo nakyo kiruma teebereza omuntu okukukwata emisango gyakuvunaana agikusibyeko busibi kakati ate nga ate alina ogikusonyiwa naye ng'ate balina kusooka kumala kuvunaana misango egyo probably yayagala gikusinge ye priority nti gina kusooka kumusinga n'asaba ekisonyiwo kati n'owandiika ati nsonyiwa Museveni kyayagala Besigye amusonyiwe naye ensonga entuufu yalibadde ajogera kubanga nze kyemanyi ku famire ekyo balina ebintu kwegamba wanga oba olaba Muhoozi engeri gye yeewerera abantu nti okola ekintu just awo bwotyo bwe ne mulowooza nti ono amukwatira kino kumba amukwatira kino kati muyinza okulaba Kyagulanyi nga muyinza okulowooza nti oba bya ntebe nnyo naye ate nga biyinza okuba n'ebintu ebirala olumu nga nabyo ate byafuuka personal kuba kati mubiraba byafuuka personal kuba bwe batuukira okutuuka ewooli ne babuuza mukyala we nti lwaki wafumbira omusajja omuganda lwaki wakola otya oli n'atandika okuwamba ennyumba y'oli n'atandika okubeera ng'agisulamu n'atandika okubeera ng'abeera omwo mu kadiba ng'awuga akola atya kati bamusangamu ebinooso ne bimuluma bannange